ba Misaji tayimba naraga musajja watu ne Misaji abadde mu buli kizibu ekituse mu music industry ojja musange wa kadongo kamu omusange waba band omusange wabana abalala kyotagenda kulaba ku bantu bala kakati ngolwa kuba otusewo ku sawa 3 notandika obuuza gundi aliwa waliwo abali mu jamu abajja kati obadde ekyo ekibuuzo Raneke abadde alina kibuuza leero ng'okuzika kwawedde n'obuuza bagundi muliwa kati kyo kyabuuziza ku ssaawa 3 kumba abasajja bajja kudda bali mukubo bajja kyakasuulawo akazindalo nga nekibe ekyogerako bayingira bwe bati kulumbe kati kyo kiyinza baba tekyawadde yadde n'olwata n'abasajja ne bakulabikako badde bajja kigajambulirayo kubanga Misaji okutuuka okutabuka bw'ati abalina abagenda omumunyiigirako nga ffe nje musajja babitiibwa nnyo abo ssebo tubeetaaga Misaji ye muntu gwe nsobola okugamba nti kati ntambi mpulira nsobezaamu ngende wani nfuna okubuulirirwa Misaji ly'erinnya erimu erisooka okujja mu bwongo bwange neetaaga okubuulirirwa ndeke wa papa ekitiibwa kyalina tetweta mu abantu nga n'okumwogerako olina kusooka kwebuuza ku bantu ono ntambi bwe mwogerako bwe nti kinaaba kita n'ofuna ku magezi bwe bagwe togayina Dr. Kyayogedde bubi nnyo nti simanya kati nze ndi wano bapasita bagenda kumbuuza nkola kyeno mu Bamisiri ffe tuli Bamisiri banambuuza mbu bapasita kati nze ntaali banambuuza wadde okola ki mu Bamisiri Yesu yajjirira Bapalesitayini Bamisiri bwe tuba Bamisiri kitegeeza ki mbu okola ki mu Bamisiri Abamisiri bafiiriddwa omulokole tajja edini bagisoma yayogedde bubi nnyo takiddamu kyovola banzira nja kunywerera nnyo ku lw'omushana nako kankayiseewo pastor Omushana yaliko teyeegiraagiragala ombulire enjiri nga gyombulira musimanyi agala genda Bulaaya mujja wakuka njaba omuntu ambulire neetereeze ng'omuntu funa pen teeka mu radio CD tandika owandiika bweyo twebali etambulira ddala oyitiriza nnyo mukyala Sabasenga wakutwale akutendeko osusiza okawulira kati n'omuwandiisi yenna bwayesibanga ku kintu omubuuza wakijja kuki nti waluwandiika ota kati nze nkuleetedde n'engoma bwe yali etambula mwe nalujja katugitwala ewa Didi mpitadde ne Sirama muwa chorus nga naye twalinga buli omu awandiika ebibye kati nkola chorus ne Sirama nkola verse yange kati nga naye nga bwe tuba basatu ne bakyaliba nga bwe twali mukulu nga buli omu alina okumanya verse ye egenda tutambuleta kuba uno bwaba yalese chorus nga muga kati verse tukoze tutya bwe kati ne Sirama nga naye afuna ki verse ye nga biraiminga ne message gendese chorus ye bode empisa zo nga afuna ka verse akalungi Mr Hash nga afuna verse nungi nga tudde wa Didi mwe ngoma Friday nga 12 June 2026 ku Front Page Hotel n'amasuba we wali endongo Haji Kaziwe Kapo erije baita Ssebavuga wabulirawa okwingira sinze mtwale byifye mtwale tane emeza ya milioni 2 bakubire meza yo bagitereke noti musanvu noti nya satwe mu 2 oba noti musanvu 5 nya mukaga nya 18 musanvu 5 omanye endongo Haji Kaziwe Kapo ja konkone yebiro bino gwe ukimanyi hazama zeko nga muwogo waguru matara screen stage ne sound olwali okasumulula mulamu Ssebavuga kali musale ko Front Page 12 June 2026 mujja n'obwana bukiwe meneku obwoza wafunira musajja omutufu ng'okoye ng'okadiye n'ekikityo mujja mutuwase kigenda kuba kijobi ku Front Page Hotel n'amasuba endongo Haji Kaziwe Kapo eri basanaale gy'atumye Ssebavuga wabulirawa ekutuusibwako Biniva Logistics. Ladies and gentlemen, ndine Frank Ntambwe Balukeza era nga yetuze okubalaga products affe ya package y'abasajja eno men's package ono Shalom Oil yayongera ku size abasajja abenyuma mu size nakendeera nakula size yakendera olw'amala okwemamaza ono Shalom Oil akulagira ddala kyogenda okubeera nti ekintu ono 5 rounds and above nga wembanga maze era mpira unje soka siddamu soko none ku bere soko nkwateko soko kazanyise ono yakola oyunga buyunzo
nokolo mwetololo kola ya kipolitiki ocho katone Shalom Power strictly nga na week elections tochafuna morning elections na mo buzibuzibu zokato kagize bwe kati mwenye bizibuzibu ne Shalom Power ali ku 0705 27 1973 sangi wa kisasa ku the village mall je tukole mama fakala nkawe detatu. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256 is happening with Tugamba. Kaswe chigambo it is happening. Mumanya ku Shalom 256. Atanda subscribinga kandi twegatteko obenga gata ku family enene efu ebintu ebinyuma byewetaga okuwulya. Ate ku subscribinga notification bell giseko so that you get notified each and every time that we upload. Seeing me for the first time nze Shalom Haddad Kawesi. Naye on my far right Frank Antambi omulaba ku set manya nsonga zibate za kuwabudde kuwuliriza kunyumirwa kuyiga. So Frank, because of exposure, age, status, money atuchireke ekyo experience yagenda okwanjula guest waffe tutandike abali ku Shalom 256 banayo tubaniriza ko nnyo olunaku luno olwa Sunday muli waka mulinze show eno mbadde mulaba ku TikTok awo nga tuli mu kubanga tutizinga muko amanya Frank Ntambi Wayne Balkeza Alex Makulandeka East Africa's youngest professor mbaniriza ko nnyo wabula ekingambisiza okubanga twanjula omugenyi waffe olunaku olwaleero era nga amanya ge ye Henry Tigan. Henry Tigan, music maestro, musical legend, music icon, the man who came, the man who saw. Yes, he's one of those men we say he conquered the music industry. Henry Tigan nasoko okumulaba yali vacation nali nzize okukyalira omu ku sisters bange awo ku Lubiri High. Mutuufu nnyo yayogera mazima mere ku Lubiri High je nakolera 11 omukyala gabata Winnie Nakacho mumanyi manyi na VJ Junior bwe mulaba amanya agali mu mutogano bwe mulaba ekifaananyi solo mutegeera. So musajja najja of course nayingira endongo eyo nagikwatira ddala era nga ebimu ku bituleeso olunaku olwaleero kwe kuddamu okutunuulirako olugendo olwo bibaddemu of course biyitirivu nnyo omanyi show eno abantu kyekisinga banyumirako okwejjukanya abayita babiri bejjukanya naye ku mundu gwe tuyise basatu ebirenga tugeza okulanga twejjukanya kujja bagira of course n'ebirala ebimu ku byadde bitambula by'oyinza okubeera ng'otuwaako okulungamya tukwaniriza ko nyisa. Amina nsanyisa okunyanjula obulungi bwotyo. Shalom webale kuleeta kagujje n'omayandi oligwe wanyanjula kati naye kachompadde sebo situdde musajja wa youngest professor mu East Africa nesimye munnaye ekitiibwa ekyo yaman nsanyisa okubeera no ku Shalom 256 nakuba Sunday abantu bali ku TV zaabwe bali ku masimu gaabwe aba streamers bonna yaman kali twetwogera nga tutandika anenya lyayogedde Maloni Asha Ntambi erinnya lya Maloni Asha eryo Maloni Ntambi kankuzeeko kati ni wagambidde nti yajje Lubiri manyi omuntu okugamba nti yajje Lubiri we yajjirayo saali Henry Tigan naye bw'aba asobola okujjukira face eyo kubeera nali nkubalaga mu ssomero ati ebiseera ebyo nga bampita Vegas nga nkuba style ya Mr. Vegas era wensana obi nga mpita Vegas twakubanga style eddaffe abayimbi generation eyaffe nga bootakuba bakubalaga abali inspired ne music we Jamaica eyo nga era osanga oli nga erinnya lye yeeyita kiri tolaba Junior Colliers bano bana kati nze bampitanga Vegas kuba nali nkuba Vegas okufa obufi kati wali ku Lubiri High ife katuli ku Lubiri SS wetutyo nga tulina karayivole kafa ka Lubiri Dabe anyachi Lubiri kyetwala Lubiri kyesinga ompira nali ngangu wagira buwagizi saaguli nnyo okugwetta naye nga nali muwagizi wali wa ndongo kati mu Lubiri yamwe nga kyetusingako obulangira like that royal gundi ife twalina n'ennaku nga tusoma n'ennaku bambi
Bwakabaka obutegeera bulungi nno twasoma abasajja bo bali mu bulangira bali mu lubiri munda ku mukolo batuyisaawo misinde bazze n'ennaku tutuddayo ko wali kuba njagala nza olugendo lwange ndutandikire awo mu ssomero ozuula otya tiddala ddala ekitone mu ekiri ekyo ekyokukooloobya of course before kutandika kukuwa kazindalo wano mu ssomero kubanga otestinga ekitone wakirina even eno mbuto primary awo mwana wo kukyala awo nakiina natandika nga manyi music mu mutwe muno music bwakujja mu mutwe kati nganze engalo mpuliranga ezimba njala kuba bu beat mpulira bu rhythm bu flowing kati kuvadda nga nkuba ebidomola ne wako bufaananyi ndi kubukulereza Shalom nga nkuba ebidomola ndi mu bupale buno bumpi obwedda obulingo bwa siriti obwo nkuba ebidomola n'akafuufu kange ku bigere nga baba alabayimba wano kuluzira ngati balina enfuufu ne mu ssomero kati ekitegezo salibwa luzira luzira so nsomero Luzira primary ngera nkuba ziddeski ezo kati okutandika okuyingirira ddala endongo ngenze ku Africana bagita Africana Whiteland College kati ye Seroma Christian High School manyi fe bapioneer ba Africana kati tugenda fe mwaka gwa okutuula senior 4 kwe kugifuula Seroma that school wasn't quite Seroma yo wali endongo mugana yali bali bagita Africana Whiteland College bana bagigula buguzi oba bagigula buguzi omwame yagibaguza yazimba Kisubi High Wentebe Road inanyi wa Kisubi High simanyo bakyali nyinyo ne yatuzimbira n'okutunda cement oyo kati aba cement be bagula nti Africana then bakyuse nanti nifuka Seroma kati eyo muziki jengu masteringira bantu kayo mu senior 1 nga ebyokuyimba gwe gulinga mulimu ng'okuyimba eri ku Africana buli abaana basinga nga bayimba buli kirasi ngerimu abayimba engeri generali mukene ebiseera ebyo nga otya okuvayo kubanga balinga bayimba baana bali mu senior 4 5 6 nga bebakuba kati nga gwokwewandiisa tugenda nga muzi screening ogenda okulaba abasajja abakusooseyo bonna bakubi batabba oluusi n'okankana olwokankana n'oyimba obyo ne batakuteeka ku lisiti so kalinga kyali screening enyimba zibagenda ku screening kati nga ebiseera ebyo nga tetulina twayitanga original composition nga tukuba dabu z'abakajja ezo nga nsobola okufuna akayimba ka Vegas nenkakwata nenzija nensaba engoma nti love them bad bampe wikidiki bampe Santa Barbara bampe eno Love Sponge bampeyo kati nganzi bwe bagiteekamu wali mu screening nganze bampa microphone ntandika abagamba kuyimba ndi musini onenga awo safuna nnyo chance kuba bakabejja baali banyize nali n'abasajja ba Gento bwo bayita Gento Jamal Gento ali UK Gento yakolanga ne ba Steve Gini mu Benson and Hedges ne ba Jenkins mukasa kati Jenkins omubuzanga Gento yali watabu kati nga mu ssomero tuyina kagujje kabaka Gento nga ne kusomero nga yetayimba kubanga yali sitene ebweru nga akola ne barasa robo nga kusomero tayimba ngayagala nnyo okujja mufa abatabalaga ekyokolo gende yeri ayimba azinga emikono nga bwemwegaira bwegayizi twalina ba Dignity nga Dignity ayina ennyimba zikuba ku radio 1 ayina manager ali ku radio 1 tebereza emyaka gya Dignity yagenda South Africa oba yakoma wano simanyi baana bangi bano ba Boys in September yabomba manyi kati eryo ssomero liveeko balina ba Boys in September twalina Coco Champagne bonna bali awo Coco Champagne ba Butcherman jukira aliwe mukono nga bonna bagira ku disk yebange mukono yatuleteranga entertainment nga bakuba ba Caesar wa phone Caesar man nga jane ne Bucho okuva mukono nga bayina kuru bagita Buju Banton family Caesar Butcherman nomulaba amuyitanga Beastman naye aliko mu Firebase Buju Banton kuru nga Buju Banton family ne Coco Champagne nga bakwata microphone bayinza okukuba engoma 3 nani stop nga Caesar man ye vocalist kyababe kuli yagala nnyo Butcherman kwa yali musinya 1 kati nze nali musinya 1 nga bali bansingako ba Coco Champagne nga ali mu 3 bansingako kati nganze nze okufuna opportunity eyimba ku Africana yali Coco Champagne ye yali star nga ali mu senior 3 kati nze olwo ngenda mu senior 2
Coco Champagne agenze munya Coco Champagne ampo mukisa ngampulira muddomu nkuba nenga tebampa mukisa screening olusi bansenda ngampa ne tugenda twakube ngoma bagiyita Ragamuffin Girl Ragamuffin Girl I need a Ragamuffin Girl tan ya ono ntambaye kagitegeera ne tujikuba mukameshe Ragamuffin Girl andi so ajikuba na mumwa nego jikeberekao jike akayimba akaita Ragamuffin Girl kati yo dub jitwakuba bila makayimba ka Michelle Kaspana bana nozondo manyi ba freestyle ne Coco Champagne ngendo okuvayo nga bagamba kana kasini ya tubaba kati namala naandekayo Nimantera ngoma ya Buju Banton bagita Love Them Bad. Nebira mwakayimba kachiko bakayita Make Noise. Bana kwe kumaya bana mchike biserebe nga bamu confusing ane Vegas nga bamu yeboza Vegas. Bagamba kana kakube style ya Vegas kwe kutandika kumpita Vegas. Kanange nenemera awo ntandika okuliza atenye Vegas. Senior 2 Africana. We watyo. Then mwaka chinogo 2000. 12 mwaka gwe 12 ogwo. Sendonga yo jenji kakasiza ngendo okujja rubiri kati bano bagenda okugwa mba jento abali basita mu somero jento yiki ali mu senior 6 yali ansingira ddala nga ndi mukene yali mukaaga agenda okuvaayo fe tusigaleyo kati naffe somero ne tuli wamba ne Dennis Lama yabeera nnyo wa Chameleon ati ali UK kati naffe basita ne Dennis Lama ku somero Nemvayo nga ntudde senior 4 nengende rubiri hai kati rubiri nempangula na bingi nempangula composition basic composition senior 5 wao Joanita Kawale yali omugenyi omukulu nampe ekirabo omami muganga Joanita Kawale HM waffe yali mukwano gwa Joanita yamuyita ku MDD competitions najjanga omugenyi omukulu era yanunda nto yasize basic composition nawandika akayimba tusome ebitabo Joanita nempangula nampo ogulabo gwa kati awona mwejjane because tujjukira mu 12 awo omuvubuka yennanga ekitone ky'okuyimba mu ekiri wabira bino ebyokusoberera muri mu holiday kusoberera genda mu disco bagenda mu bibala bya mu Kampala kubanga talent ngekuyita kati waliyo omuvubuka ali mukono yo bamuyita Devo yatulalulanga nga tutuluka kwa Africana ne tulinya pikitebereza kutuluka kwa Africana ne tuyita mu nsike ya Africana serome eriko munda no kuyita mu kibira mutuke ekyetume mu katown funeka piki katwale mpaka ku Kisumali ati nga sawa ezitedi taxi Kisumali yali bala ya amanyi mu mukono nga tugenda no tetuyina nyimba zaffe tugenze kuba nyimba za bakajjo gokuba Vegas Dennis Lama akuba style yenga tugana tufune ngoma ezo ne tuyimbiranga abantu bino byulyanga ba Menton Sama be bayimbanga natugera ne tuyimba mu Kisumali eyo nenga ne mumaliza nga babaddeyo mutwalo gumwate mudde mulinyeko piki mufisiza ke 12 nenga kyemufa kuyimba ko bweru babawulire twatolokanga nabo manyere kitone nga kikulondola kikusika kikukema au mubiri 1222 abo bayimbi ki wana Uganda be wagamba nga ngovude ko bali ba Vegas wana Uganda be wagamba nga nti bali baku wana Uganda waliwo Menton Kuruno ne Geno Megadi tomanyi bakuba in heaven there is no beer mwaka gwe 12 awo abo bali bakuba ne Red Bantoni afe tuli mu somero abo baliwo nga bakuba walingayo ya Shanks ate yali katatewe Shanks akuba ndina mu primary Shanks okuba nga ye yakuba dda negati bano ba Menton Kuruno Mad Tiger ntani ko mulira ko maso ko nga biri naawo ba Emplorando yaliwo ragadi Emplorando katata bo ngali mu primary bawulira nga ku tape ze twagula nga bakuba muzi ecstasy wa abagenda ba DJ nga mu bala balom Jajja Dani naye yaliwo bakuba kati fe ku somero no musajja ange kyaga simujjukizanga yajjako ku somero lyaffe nga Chameleon yakakuba mama mia najja nalumayiminga nga tumanyi na Chameleon nga tetulanga Chameleon ngamanchaga Chameleon nga batuga muganda we
Chaga ajja kulaba kwe kugwa yajja kwa Africana wa Ireland abantu bajja kusomera kubanga bali manyanga kuseroma bali manyanga nti lyali lya miziki nga buli mwimbi bamugamba bakutwala eri kwa waliyo basta nga buli omwajja amanyiri jengendo obwana bwayo buyimba bajjento nga bakuba era nga yebasookawo ngo tomujjukira mu wawulirira bino wawulirira biri wawulirira bino nabagereka alabise yali wa tabu nnyo jente ne kano ka baby yana okategedde jukira lulinga tuli nawe kambebe baby yana konkamanyi kati oyo na jento yakuba dabu ya Rasta Rob ku CBS ebiseera ebyo mu Madashi Road Rasta Rob MC zenjagala okukulaba mu kanzo ya malusu gekibe Rasta Rob MC ngali kwa Afrika neyo kuseroma jento oyo so kati abayimbi bajjanga ninga bajja bamanyi je tugenda abana bakuba endongo babucha mani bonanga bave mukono ne bajjanga bafuuka abana ba kusomereri babugu wigi amoti yajjako nga tusasula okubalaba bugu wigi yajjako nga yita for voice changer for VC nga yita for voice changer nga imba maloboza na mumemu ngaimba Buju Bantoni naimba Red Rat naimba Goofy Mr G na gonaga kuba ese Red Rat nange manyi yakantu kati no ya modi yali ayimbira ddala nga kuba hardcore ya Buju Bantoni amati oyo naimba Red Rat naimba Goofy kubanga yabasajja abajamaika abaliko wa Uganda nga kuba mufulumyo senior eyo mukaga senior 5 because kati ovubuse senior 5 oyisiza myaka 18 awo otandise okwagala okuwagguka naye nga ate oyina osigala mu ssomero nasoma kuba era babingamba ng'ebyo ntambi abaana kati oluntuuse ku Lubiri High era bali mu kisula ezo nambadde mu kisulo kuva primary kuva P4 badde mu kisulo kati abaana nga bakubuuza osomera ki bana wandika kakayimba bakayita Julian ne Dennis Lama tukarecordinga ku True Vine studio Kizito Tower ne Didi ngenda Lubiri High abaana bakawulira nkakuba lumu ku talent show mama abaana bambuza osomera kigwe zimu tusoma kunoonya sente mbagamba sebo baba kyasobola okumpeerera ja kusoma kumanya ncha kyereta ninga abaana bakubuuza osomera kyawo kwa ate no ku Lubiri yo nafuukira ddala sitako ntandika okurecordinga yo obuyimba ne Charlie wange Dennis Zama twawukanye ujjukira tumaze senior 4 yagenze ekisubi mu technicals neyongeddeyo mu kati nga nenga tukwatagana mu holiday nga jange ruzira nange nengende ndajja nankumbe wawe ne tuli wandika tutulaba producer Didio yataniko tuli recordingire nyimba ku Kizito Towers producer Didi yasandika ku Kizito Towers studio bagitanga True Vine ku Kizito awo nenge era abana bakubuuza osoma biki nayenga ngamba nino okusoma kalamu teringa sawa yonna otuuka kati bakuwa contract n'ogisoma muno ngambe no sijja gisigning singa okuntesanga ebintu ku mukono nti ate saabitegeera nyimba n'ozitunda nga tomanyi ezensobize tutakoze Lubiri High naino kazanya mulaga yita Lumala Samuel omala mutegeera kati oyo kachizibwe wange ddala yalinga gwe nyini oyo kazini wange nditegeera bulungi teriri mu motoka za mu bukanika ebyo picha ali mu patunda picha awo kirabye ndijjukira kazini wange yali sajja ddungi ngali sirise nnyo nakati nga wagira maniu okufobofu Lumala Samuel yagikwagaza mugana nge yagindagaza mugana wange Lumala Samuel omusajja yagala Manchester United naawe kenyini kati noza bali wano wakati wasinira mugenda kumpulira wajirabira wa final nali nva abaana bange bali bamala confirmation nali maya naye nali mukubo saagala kuguulira kunteeka ku bunkenke naye results nazima nenzitegeera waguti oguulira ku radio siwulira abasajja ba radio bayinza okuttira kuli nali ku church emayanga confirmation abaana bange kati nemba ate nenzira mu kimere ngenda okutuuka eno gamba kimu wagutya saagutya kiri akuwa PSG teyankuwa by the way yansinza mikisa winners celebrate losers explain so you're explaining kati Uganda Cranes esobola okukubira Brazil mu penalty kisoboka
towakana ndambi oli sportsman okimanyi okimanyi osobola okuba penalty nga yeyisawo eggwanga nga bakujja mubawagizi ne balugjayo ntambi n'akuba penalty n'enywa ne baleeta Messi n'agikuba mu ngalo ebya penalty ebya penalty tebinnuma kati katuddeyoko wali ofulumya essomero 2 Ofuluma biliena S6 ofuluma biliena yes ofuluma senior 6 ofuluma senior 6 kakati yawo ofuluma outside naye kyemanyi passion yawo nga nyingi ey'omuziki nga nyingi wali kye bakugambaawo loza mu kitabo kyo lwayi mu bbuuku yo ng'olinamu ennyimba eziwerako recordinzeyo zizo recordinze Diddy tezinaba kuyitinga twakola empisa zo naye empisa zo walikola ndi mu vacation ya senior 6 wow that was a classic now kola mu vacation empisa zo nze nzikiriza nnyo mukyala Sabasenga wakutwale akutendeko susiza osinawe oniza akukajja luvanyuma yo remix tujiddamu some good years nere na ndalama 6 vac no boruhimba nali mu dduuka ewaka waffe waliwo edduuka nali ntunda mu dduuka kati nze jjuki agambe nali ntunda mu dduuka awo gundi andeetera tracks Diddy yali ava Bungereza Diddy ng'ava Bungereza ng'alina engoma ze yakoze yali yatukolerako dde emabega eringa ndi mu vacation ya senior fa tukoyako oluyimba luyita Julian ne Dennis Lama kati tuddayo kola empisa zo nga tweyongeddeko ne kyali wange bamuyita Mr Hash era Dennis Lama yali master parrot wo magwe Bobby Wine kaseera ngamba okutoba Dennis Lama kati andeetera tracks Diddy yamuwa tracks nga yazikoledde UK akoma wane Uganda mugamba genda mulondemu kati Dennis Lama azindeetera eruzira nangamba londa muzalinga 5 kati nondamu yali ya R&B njiwuliriza ngambe nejja kukola kali ka R&B nga kalungi kati nfuna pen teka mu radio CD tandika owandiika bwe twewali etambulira ddala oyitiriza nnyo mukyala Sabasenga wakutwale akutendeko osusiza okawulira kati no omuwandiisi yenna bwayesibanga ku kintu omubuuza wakijja kuki nti waluwandiika ota kati nze nkuleetedde n'engoma bwe yali etambula mwe nalujja katugitwala ewa Diddy mpita Dennis Lama muwa chorus nga naye twalinga buli omu awandiika ebibye kati nkola chorus Dennis Lama nkola verse yange kati nga naye nga bwe tuba basatu ne bakyaliba nga bwe twali mukulu nga buli omu alina okumanya verse ye egenda ttambuleta kuba uno bwaba yalese chorus nga muga kati verse tukoze tutya bwe kati Dennis Lama nga naye afuna ki verse ye nga biraiminga ne message gendese chorus ye bode empisa zo nga afuna ka verse akalungi Mr Hash nga afuna verse nungi nga tuddeyo wa Diddy mwe ngoma yenyini je yatuwadde ya R&B ati Diddy nga tuvoicingira ku eyo beat yali egenda mpola nga tumalo voicinga Diddy nga ateka headset matwati tugenda dakika nga 2 Diddy yo nga ina speed mu mixing dakika 2-3 nga ajjako headphones nga azanya oluyimba ng'engoma ndala ng'enedduka speed ekitagazo oluyimba original composition waliko abantu basatu olwasooka nze Mr Hash ne Dennis Lama batulukola ffenna kafulumya olwo nga tutandika kagenda ova mu kiyungu nga mutegedde nti kagenda kufuuka ensonga baye tetumanyi naye nga tukawulira kalungi naye nga tugamba tunakuba tutya akajji kati tujja tufuna omukisa nga mukwano gwaffe Mr Hash twali basatu Mr Hash nga alina sister we akola ku WBS nga kikyala kirungi kikola ku yali mukyala mulungi yali kirungi nga mbutufu bwe tutwalayo akayimba n'abakulu balina okukayisaawo buyisa ng'akola muli mu tekiniko ng'akola eyo ati si wa present naye ng'ali eyo mu bitabo tabe kali nga muze n'okukola video nga ne video ewedde tugikoze sente muzijjawamu abaana abato twesondasonda buli muntu alina famire ngenze baffe nsabe bakulu bange munyambe bayimba kaakano nga bakola nti njagalayo video limba luluno nga lulungi naye meka nga nnyingi kyampayo z'osobodde ne bannange bajja gattiriza olabazeibo ngolo video no sente meka uliya tusabe emitwalo gyalinga 4
tuzisonzaawo tuzifunye abazaite wali abange nga nga tugenda tukola video tugitwala ku WBS omukyala atuwapa wapule bagikubanga ku letisho ekubye nga tuva ku letisho yabeerangayo amaaso kuli nga balina ogikuba influence nga tulinayo omunene eri nga tutandika ngokyala ku TV tukyadde ku TV WBS jukira tulinayo mwanyinaffe akole swaka atandise otukubisa ebivulu ebyaliitiriiti awo anti akayimba kakuba nga akamba kamule mu ntege n'atutambuza ng'eno wa ebivulu mulijjukira bulungi nga mubikuba naye mu bugubi ogenda ovaayo oluusi nga ne transport abazze ekateri nga biganyi oba nga tebawadde bwingi because of promoting swaka yali mukyala mukujjukujju nga oyinza okumala okukuba alaga muti okumumagambaganga emmotoka ebulidde mu ttaka nga mulina okunoonya ate bwe olo promotion eno naye bambi ate yatupushinga nnyo twakumanye muntu osiimanga abantu yatupushinga kubanga yatukyazanga n'atwogerera bulungi n'atuintroducinga bulungi eri abantu n'atuwaananga era twatukanga ogenda omukubira ebivulu nga mu butuufu naffe atutaddeko omukono eno ku TV baba promoting kati elsewhere because now China's twatwalanga ku ziddembe ezo naye nga rediyo zojjukira ate yo enkokola zaalinga nnyingi nga naye kasita kawaguza ku TV okwo ne rediyo ne zitandika ng'okkakubanga zityo mpolampola nezibuukira tukira temulina ssente ziteekamu temulina zigira kinga buli kimu muteekayo mukama y'anaamanya kati abo mbamanya luvannyuma nga maze okufuuka solo jjukira no bakyali bange twatuuka buli omu n'afuuka solo tuva mukuru olungenze musudi bali bayita jamming crew nga tuyita ba jam youths yakati abasana fuuka solo nabo bafuuka solo abo baluge we mbamanya nsayininze mu company ennene ologenze mu company eri kati alwimba kyo lwaddakaawo wagoyingira solo did you struggle to get your first hit as a solo artist engeri gye nali omuwandiisi byanyanguyira kubanga kye nali nalootanga edda kugendako mu studio ez'amaanyi ebiseera ebyo ng'okukoleranga mu dream no njijjamu luvannyuma nga nafuuka dasta okukolera ewa Steve Jean nga mwana kyagenda okukwata miliyoni ya ssente agende mu studio zijjeewa Steve ng'ali wa bbeeyi even back then you were million ogende ku no end kati no end nga yeri mu mitwalo 5 walima kati no end nga yeri mu mitwalo 5 no ending naye nga n'ataano naguga mangi gali mangi kati bankwata bankatwale wa Steve Jean mpandika oluyimba baluyita emiranga Pulira emiranga mu ggwanga ginkoola abange tuli mu matiga oluyimba lwange Bob Wine yali asinga okwagala olwo ngambuuza n'engudo wakulira nnyo wajjajja soko tuyimbe mu chorus awo pulira emiranga mu ggwanga ginkoola abange tuli mu matiga ndaba abamu nga bakaaba bakuba ebiwoobe buli omu n'omugugu gwe struggle twagitandika nabadde mu kiroto n'engugumuka ngamba ebintu nabiroota ndaba abantu bali mu separation nembiteeka ku lupapula kati ekiroto kyange kye nassa ku lupapula n'enkiyimbya abantu okusinziira bye nafunye mu vision ye struggle gitegedde mwana akayimba kange ako na Bobby akaagala nnyo era kwe kunjagala ennyo lwa luyimba olwo emiranga ku myaka egyo emito jjukira olwo luyimba ndukola sinagenda Kyambogo still ndi mu vacation eggwako ngende ekyambogo ndukola olwo banteeka wa Steve Jean ne bantwala ne wa Kiwuuwa ngamba manager kati Reggae Uganda akula bukuziba na Kampala tulina baagala nnyo ebidandali kati tujja kikulira wanti wawo producer wettabwa akuba kati bamuyita Kiwuuwa nende wachi ene chuba amaze kuba tugenda kusula mu ngatto leero twagala kuba ndongo bazadda luvannyuma tugenda kusula mu ngatto labika lwakyo naye nga emyaka mwaka gwe gumo kwange yonkolerayo lwakyo niza bulira mmanye ensonga lwakyo ninza nfa buli lwe nkugambako nimba kati nkolerayo lwakyo ninza nenkolerayo n'aboogezi nkolerayo emiriro ebiri ng'eya Steve Jean nkoleddeyo emiranga kati zonna tuzita omulundi gumu enyimba nga 3 ezifladinga kati miranga lwakula mpola ngeri gye lwali olwarege lwakula mpola oluyimba olukula mpola olwegenderezanga bwe lukula ne lukwatayo oluse luvaayo miranga akula mpola
n'abogezi akula mpola lwaki oninza akwatirawo engeri gye yali alimu ekidandali kati yakwatirawo kati zino ebbiri zikula mpola naye bwe zaakula zonna alubamu yemu bagiyita abogezi nga kuliko Pretty Girl nalukola ne Mighty Mystic mu Jamaica lubolo abalukolera America eyo nga kuliko My Country nakola ne Malone Asha ono gwabadde asiga okwagala okuwuliza ne Malone Asha sokolinde mukatonda kuvuze speed tuli wano ofuse solo artist then who gets you your contract ku record label baku management eyo yakukiririzamu ebirenge ku investinga oli mugezi nnyo okumanyi sajja kino kigezi kijagana ndi wetuma oli genius ogezi olanga tulina gwe tubuuse wakati awo otuuka otya eri ebeerawo y'amaanyi kati twakoleranga ku True Vine ewa producer Didi yakolanga n'omwami bamuyita Geoffrey Lwanga producer Geoff yakuba oluyimba lw'embo yalukubira blast omugenzi kati Geoff oyo afuuka mukwano gwange nnyo ku studio eyo na mukwano gwa nakwatagana nnyo naye twagenda nga yatukwata amaloboozi ag'oluyimba lwe nasooka okukola Julian n'empisa zo nga Didi na jana amaliriza kati Geoff oyo afuuka kyali wange nnyo kuba nene Luzira yayinayo ba family ye nga nkwatagana nnyo naye era namala namusengula nako ne muleeta eno Geoff oyo yali mukwano gwa Sudi Geoff nga akolera Sudi engoma amukolerayo obugoma Sudi n'abutunda America underground nga amukolera obugoma wano eno bwa R&B bwa hip hop n'abumuweereza nga ku email kati Sudi ngeri ayinayo abaana eri abatasobola agenda mu studio za bay nga bubaguza ne bagenda ne babu voicing eri bwe nakimanya bwendo kati nga Sudi akwatagana ne Geoff kati Sudi atuuka agamba Geoff njagala kusayiningayo ku bayimbi njagala basolo nsagala kuru njagala nanti kubanga gundi yamugamba Geoff nti ninawo wana abaana bali basatu naye balungi nti sagala ko angamba simanyi baba nakkiriza naye kankuwe namba y'omu kubo amwe namba yange yasooka nze kubanga nze nali mukwano gw'ennyo Geoff twali basatu era Sudi asooka kubira nze kufa abasatu nangamba njala kusayininga bangambye oyimba bulungi oyimba music ki mugamba Geoff ajjamu kuteerako muwulire naye nyimba style bweti ne bweti nangamba kale mugamba naye kizibu tuli basatu bakyali bange siina bwe mbaleka nangamba sagala kuyogera nabo kubanga guno omukisa gugo ne mugamba anti kati siina bwe mbaleka tulina ebirooto bya basatu twesuubiza mbaleke mabega ngenda kubambaliddemu olukwe nangamba kankirowoozeeko nja kukubira naddamu okunkubira enkeera obudde bwa America obumanyi ssaawa zituwe nga alina kuddamu okunkubira nkeera ssaawa zezimu naŋŋamba osobola okwogera nabo ne mbatwala mwenna naye nga singa guruupu nemugamba ekyo tekiina buzibu nga nkimanyi tebasobola gaana opportunity mwina manager ali America nga mwemamaaza nti okuba tusigale basatu ngamba ekyo kyo tebali ajja kigaana nenjogera nabo nebakigula kukigula n'agamba naye mugenda kuba basolo artist kati kwe kunkwata nze nankasuke wa Steve Jean ono namukasuke wa Kiwuwa ono namukasuka twalinako wa dancehall nga yeeraga mafini nnyo namuteeka mu baproducer bakuba dancehall kati awo bwaki ekirooto kyaffe ekyakkulu wekisaanawo nti twali tulina kuba basatu kati ate ne tujja wano mukwagala okubeera abasatu mwali mwemulatinga kuluche y'abasatu yali ekoze era nga bola bano Uganda buli muntu yali agala kuba nga bola baba Chakade Masani Flyers Divonte Tante Metro oyagala kuba nga batiyoke wano Uganda tulina bwe twali bongo buli eri wengeje twa inspired nnyo ne bali abasajja ngo buli kimweri watu ayinalaga mafininga kuba nga nze ndi vocalist ne Dennis Rama vocalist kati nga bwe tukuba baba
Wabatta so yemwe babitu sabasoka babitu sabasoka walinga yosebo Van Benon and Van aningamba abasatu simanyi oba wali abala sidukirawo nyo bali basatu bazabanga zijuwa wali yosebo ba Bon Ugandans abana bali bato baddanga badda bali basatu Bon Uganda nimba manya bali benguzi police abagundi bali womukinda bali nakulako nabo n'oluyimba bonsatule baluyita entalo mu Uganda ekitulemeseza ntalo nabo bwavu butusensero olw'entalo enkulakula n'ekigiremeseza ntalo olabe nti struggle girimu kuvadda from day one message kyekikulu eri abantu abo so baba kasuse aligwe mukuka suke wa Steve okubirayo emiranga kati Stenesama bamusindike wa yakwatamu oba bagundi ba anti kati era kati nga kabuje wabeerawo abasooka waliwo omwana yakuba engoma mulala neyagivoicinga Benon yamvoicinga Benon amala okugivoicinga mukulu najja nawulira na directing amaloboozi awo katini n'afuluma studio n'akomawo okulukwata katiku era owulira touch nga Steve Gini yenyini olulumba lw'emiranga emiranga luzze ogambye aboogezi emiranga nekuba lwakyo nninza n'aboogezi ezo zikwera mu studio ndala zo bbiri nazikwera wakiwuwa no end kati ofuna hit kabona mabanga aboogezi ogambye lwakula kole ku speed lwakyo nninza yalusooka okukula naye bwe luno bwe lwajja lugira mpajukira reggae yali abantu bagira bamutandika butandisa omulya mu Uganda wano nga abantu bayimbana nnyo ebidandali kyolaba mu kolo music nagamba manager ndinokolerako ekidandali okusobola okubeera nange mbeereko baba mubala nga gyendi naye nga ondeesenga reggae artist naye nina okuwayo ku kidandali ekitegeeza gwe eno mu kujja general kijje bali weegomba nze nali to be identified with as an artist reggae okay reggae kyobula bwe nakwatagana ne bamalo nashe eno mu maaso banyumirwa bunyumirwa so album efulumi bagiyita aboogezi ebiseera ebyo nga tulina kitwayitanga okulonkinga album bano zibayita concerts ennaku zino wali nga tulonkinga album ngikola ku Sabrina's pub akavuyo kaali awo olunaku time eyo omwezi ogwo gwe gumu weekend yali eddako Bebekulu yali katikati ng'ate yasasudde manager wange okuleeta Malonasha jukira Malonasha yaliko akubye ganja farm ekubye Europe ekubye America ekubye Africa nga yajja biseere ng'okuleeta abajamaika eno ewaffe muganda wange nga okukakasa abantu nti namufunye obufunyi ne ka video kekano sponsorship mu Supidi sponsorship baaliko bangi company z'amasimu biki na manager wange ya booking agent amufunye ati mukumufuna already nga nze nakola naye oluyimba baluyita My Country yali yamufunira agenda ku recordinga naye nga ali kutua mu America era ndi voicing ndi ku simu nti jukira ebiseera nga teri WhatsApp teri TikTok teri chikati nga ndi ku simu nga bangambye tuwe bu lyrics bw'Oluganda awo omusajja ali mu studio nga kwendi ne mugaba bwati ne bwati okusinzira ku message n'atandika where I come from people live in harmony. They say it's a paradise in the south of the Caribbean Sea. Nagamba iwafenga walungi Katonda yatuwa obulamu obulungi jukira message yange nti Katonda yatwawuliramu gye tuva buli omu n'ensibuko ye buli omu ayagala kubeera Kalamojjo we Buganda ayagala Buganda naye ffenna diversity mukitegeera kati ye message eyo gye twakubanga no mu directing akasimu Malonasha yagenda okujja Uganda nga nina oluyimba naye kati Bebekulu yamusasula katono nyawo like njagala okumanya how you do a song when you're in Uganda when someone is in America wa voicing na voicing nembiteka ku email ebiseera nga email yeyina okwangwa nepe ndiza ku email ne bagifuna kati bagenda omufuna mu studio ngorede email tuni yatuuka dda bolaba video eyo ojja kulaba Malonasha nga ayingira studio nga studio amugamba Malon this is the studio the engineer is over there manyika tufena Uganda tubayita ba producer ebulaba babayita ba engineer sound engineer engineer is over there na bwatu video ya American baliga bamwanu beat mali mujinore natujina nga nze natadde mu chorus ne bass
gundi eyo ekola sketch no Didi yakola sketch naye mu nnyimba kayerabira n'okwerabira kuba ku nnyimba zayogerako tuyerabira n'atajogerako ennyimba ezo kubanga baali sijja kwogera baproducer balala baalinga basatu abaakola track eyo muya My Country nagivoice nye mulundi esatu omusajja bwe twagiweereza America yalondako ya Didi zino endala zonna n'agamba this is not reggae manyi reggae waabe gujja kulira enkuba eno ewaffe ogambe reggae n'otuuka eri omusajja omukajjo n'agamba aye no si reggae era mu ngoma ssatu yalondako ya Didi ninga mulimu n'abalala abaali ab'amaanyi mu Uganda betwawa ne bakuba naye Didi yagikolera na ku laptop n'akola sketch n'etuuka eri ne bagisitula abasajja. How did you feel really working with Marlon Asher, just working before him coming just me working with him, having a song with him and international collaboration? Kati nze Katonda oba yankola bubi okunyima amalala nti nsobola okukola ekintu ekyamaanyi kitanakolebwa balala nine sijjamu na saati kulinya abantu ku mitwe ninga tessanyu linzitira muli naye ate nesiraga nnyo kiri just mu butonde bwange nti kati okukola obukozi n'oyo omusajja wano Uganda wali tewali yali akozeeko na international artist mu byafaayo bya Uganda nze nsooka okukikola ng'omusajja ali mu kutrendinga Europe America Africa katononyo gundi yatanakuba na business signal nani Chameleone yakuba nani Binimani ebyo bya maso kati nzo musajja no yanteeka ne ku alubamu ye yakuba mu Caribbean bagiyita Unconditional Love jagikemerako Unconditional Love nga kuliko oluyimba lwa My Country ne World of Scandals nakola naye naziri ku album bagiyita Unconditional Love. Kweri ne musajja manager we nangamba olabe musajja kyakoledde buli wamu walagayo n'etigana atambula naawe tigana challenge tuyina nga Uganda na media tetudocumentinga bintu ebyo okuba nga oli mu nsi ndala kyova ffe twabikola programu zino mwami agenda okujja Uganda naye wakomye nga wadde nina tuni naye Bebekulu nga amuwandiiki agenda muyimbira ku shedda kati manager wange aina kye yakola ekyantabula ne Bebekulu ne tumala ebbanga nga Bebekulu nze nange kabwanambo nakwata n'omu ku bamaneja bange be nalina n'abasiba ku CPS bamuyita Bettina tumuhaise yalinga ku KFM ne Sudi yawona kumusiba yadduka olw'ensonga nti yali Marlon Asher inoyimba ku show ya Bebe concert ye kati Sudi ankubira nangamba ndiko airport olundi ku Sabrina's pub concert yange yaboogezi akafo kajjudde nawo oyisa abantu banywa bia nagwa nawo Hope Mukasa abaali balowooza nti sijja kajjuza nti anga abaalabe bajja ne bakakuba ekitundu baali surprised nti nze nina obuwagizi bwene waffe Luzira abantu bweno banjagala okamala zajja takisi nga 10 kati takisi nga 10 mu Sabrina's pub oba mazo gikuba n'abazze nga beevuga nga tobaze kati Luzira kyeka abantu beeruza bajjuza akafaako bana abalala baatuuka nga tebalina we bakola ki zaawera ssaawa 2 ng'ekifo kijjudde nali wandege yaawo mu hostel wakyali wange bangamba yangu wojje abantu basinziira Sudi ankubira mbuuza oliba muganyambala nva wandege nangamba gendawo make sure security weri emala ndeeta surprise nembuuza surprise ki nintuuka ku show Roger Mugisha na MC n'omulala mwerabe tusige kifaananyi ogambye ku Lwokutaano nga concert album launch but week ejja mami Bebekulu alina katikati kati nze Sudi ngamba ndeeta surprise nangamba gwe kakasa nti security emala nenkubirawo de twalina bouncer baffe ba Medi bano bagundi Medi no Malukomando Malukomando era yayo gaga nze amuwange emirimu ng'abajja bajja Sudi babaleeta Malukomando nfuna security emala tuli ku Sabrina azaawo musajja ngamba tuli bweru tuyingira security je n'omusajja ndeetedde Marlon Asher abantu abasasule busente obutini ku concert yange bagenda okulaba omusajja baka stage nga nyimba naye oluyimba lwe nayimba nga simulabye nakaali mu America katono nnyo lindako tolaba ku Marlon Asher before simulabangako omusajja agamba surprise agambe genda olabisa kiwitenga kitoleta surprise ndagala wanonga surprise etuso ogirabako n'amaaso go. What was the feeling and the moment like? Osanyalala
osanyala kuba omanyi nego manyi tekitegeeza omusajja nga akuba ensi yonna yaliko Malona yafuga kensi yonna oluyimba ganja fama nga okumufuna obufunyo mu booking anti omuleete eno ayinza okuwa omwezi ogujjo oluyimba lwakuba ensi yonna amuleeteranga surprise kakati amawulire gatuuka ku mwami Sali nti omuyimbi gw'oleeta next weekend zinembwa azimuleese wali mu katogo Bebe Cool aleeta abanene n'abawanvu kusho kwennyini batuuka ku mulyango balwanagana n'abafa abaaliwaawo bayingire bazze ne poliisi bakole batyo bajjewo omuyimbi baleese omuyimbi gwe yasasudde wiiki ejja naye nga mu kujja kyeyakuba kivulu nti kiramba tetwamulanga Sudi yangamba naye ku simu nti ndeeta surprise amuleeta ku stage yayimba oluyimba lwange naye teyayimba na ganja fama abantu bebanyumirwa ne basaba ne bagamba kyakozeeko kimala yazze kuyimba olwosinakola naye lwakubiri olwonjo baga maaso Bebe Cool ajjawa eshow ayagadde ogikyankalanyawo yaliko ne poliisi n'abakanyama biki atitigidde ebirevu yatitigako ku birevu management yange Bettina babakutte CPS basuzeeyo bayimbisiza omuyimbi naye nga Sudi yata apasuka tebamukwata Bettina yakafira Muyimbi yavaawo ne bamutwala mu hotel kubanga yali ava na Kenya yalina show Kenya eggulo limu kati ajje Kampala nga n'abeerawo wiiki namba mpaka ku show za Bebe Cool kuba zaali 3 nayimba katikati nayimba ku beach emu Entebbe ku resort ne Jinja Jinja ne tukola street jam abantu ne babulwa ne we badda ne bagendera basibye watu nagenderako notambula ne artist wano gamaze okusiba Bettina Sudi adduse short yagenda maaso abantu yali talina waayita kutuuka eri gye nalinga abantu bangi batyate nga nenga uliga afwa kati mu kuvuba yavubako Bettina nenda maaso nekyo nenjikuba negwe kubanga Malona kyagenda okujoyimba nga nayimbyeko dda nenyimba tezaalinga nnyingi nti ngenda kuyimbira essaawa 2 pozi neshoya Bebe Cool nga ya wiiki ejja kati muyitamu eyo wiiki eyo mwakuba nti butakwatagana ako kandibadde nga ate akakwongera okulaga abantu nti omuyimbi azze nti omuyimbi olweddi munazze kali kavimbo Jakavimbo wana akalinyemu ate amulese musoninyira atenga se ali musose nenga atenze gwaze wange nze nina ne tune naye kikaita na wadda akayimba naye nenga ina kujja ku concert yenga yana Sweet Kid era enkolagana yali ntono akitegwe goyaga bako katakwagala kati linda kwa makatolo ze mama tenyumidde tambiseka mama tenyumidde wiki eyo okuba ku album launch paka kuyiye yali kati jukira tu misango management abamu ku CPS Sudi alira ku nsiko chokanga ate tuina show ye tuino jikola kuba yali yasasulako ezeta artist chokanga ne balance jali oba balance yamala yo sijukira bulungi kubanga yekwasa musijukira oba yamala yo sagala kumuwaeza naye nga byalimu obwezi nenga show zonna zajjula Entebbe wajjula ejjinja ne wajjula street jam abasajja ne bagamba mwasibye wantu watono nga tebakyalinayo babayingiza basibye ekivera we basibye nga abantu babimbye abanywi benjaganga bali kinjagala okubuuza wano mu shows ne 3 you had to go and perform naino gena nenyimba kati yakukkiriza nga atayi n'ekyo kola nga n'amaanyi nago mangi nze ndi ne Malone ashanga anyanjula ku stage ashanga yakwanjula nga nyanjula nakuba nanyanjula netuyimba my country nga siyimba bino byange bilala nga nange nzijja nenyimbayo ka my country naye nalasitawulira atya simanyi saali mu mutima gwe lwaki ofanya okuwuya kumpulira yarasita ote kugambe yaleeta polisi abampi n'abawamba banene kati Malone wano okumutwala mu hoteri teyagamba yo tugende ffenna enetiga ne biki usher me into the country muyiyo kumukuba jjako mutwala
wano ngamaze ku Sabrina's. Yes, Sabrina's. Ku Sabrina's bonamala okuyimba bamutwala saagoberera. Kubanga ate nayina ebyokumaliza bijjukira n'abantu banga bazze okunda baabo okusiibula abokusasula Sudi yamutwala neje yasula saamanya Sudi yamutwala Sudi yamutwala yamujjawo speed kasi obuvuyo bwajja bebe kulu agenda okujja ku Sabrina's ng'omuyimbi amaze oyimba naye yayimba akayimba kamu ekyensinja ekimanyi yayimba akayimba kamu teyayimba ku nnyimba ze yayimba akayimba kamu ke nakola naye kada otigani wotira obakubanga waliwo social media week eyo yandibadde viral moment omusajja show yali musazi I know teyandi musaze kwa abantu abali mu Sabrina's bali tebajja kwenkana na waliwe yali akoledde abantu era yamala nafuna shote za musala yafuna abantu bajja kubanga byale ebivulu bisatu mangu kubisa omuntu sho 3 Sudi yamuwaka ofa kali kalungi ebivulu bisatu nibikibe balimba abajema ikawo mbalima nti baze mu charity baze kulambula charity musajja wange Sudi ye bobota kutudde naye wano amonna muli ku muntu omuntu kumukkiriza toyinza musimba akalimi yanyakanje annyonnyola yannyonnyola ate nga twakifunamu nnyofe ebigambo byefe abamu twabifunamu kubanga nze gulaba nakulako ne tune n'omusajja bamuyita Rayvon ayimba ne Shaggy bagita woman of my life. She's the woman of my life, I'm sure. The love and the care that she gives me is truly. She's the one in red. Nakakola ne Rayvon. Nenga tebereza Sudi abo bonna abagenda n'abatabbira ndi no muyimbi wange Uganda. Nenga ne Rayvon nga simulabangako ali America. Ajja wano Shaggy ayina show wano Cricket Oval. Nengendayo nemula nangamba genda yo akusuubira ogera nengenda backstage nemweyanjula emugamba eze no meeting Shaggy nenda ba Rayvon ngagenda yo nga Shaggy alina ku stage Rayvon amazo yimba avuddeyo kwaliero ali mu kunywa mu kawisi nemulaba bampisawo bukolokolo ngabo lyo mama nye Uganda nze nkola nabe nyimba ngene nayo nenyingira tent backstage nemuwuzaako n'asanyuka moment eyo tugiyitamu then of bili musanvu waddawa mukula mwaka ki nadda mukula ki waddawa olimba waddawa nyabo gwenalotanga waddawa ndukola 28 waddawa negundi luliwo olusooka ne aneganya yasooka bili musanvu waddawa no ndukolera ku Fire Records ebukoto akazimbe bakalinga ko supermarket bagita Sunrise obweni ali yayinawo studio Fire Records wendukolera naye si 28 lulinga 29 kati tuinde ko gendayo 29 njagala wano 27 okoze aneganya mwami Kyagulanyi mwami Kyagulanyi ono amaze okudda kali akayimba ka My Country akaga not My Country emiranga akaga akwagala ye yakunoonya gwa muno nfe twamunoonya kati emboozi yo okunoonya okukola ko wano olede mazokola za bogezize miranga zikubye zirwakyo ninza kati manager wanga ngamba tunoonyeyo ku bayimbi abanene tukole nabo nina omukyala gwe naye nokukola naye mu studio mwenene tandika butandisi musajja watu sina boominga kati bagamba producer ya managinga nti twagala kukola n'omukyalo oyo naseka yaseka mu nseke yejogo naayita munne namugamba nti sebo unayagala kukola baali bajewulira ayagala kukola na najemba omusajja yansekerera kakati manager mugamba mwana kimanya abasajja mbe mbagambye nti olireddo teeka munkole n'omukyalo oyo oluyimba basese ngamba kale tofaayo kwe kukola ne Malone Asha nagamba kale kambalago baba akabika kati kanfuna omubi nzo limba Malone Asha endo kola naye nga Sudi ayina bayagala okulogeza ko kulaganta okola n'omuntu olimba talina kuba nti naye ali ku level naawe mukitegeera kwe kola ne Malone Asha kati tutuuka time nga nnokola yo n'omusajja tunoonya ngamba tukole nani bebe kuru Bobby Wine ngamba nani akwanguyira ye kenyini afune simu ya Bobby Wine amukubira yalinga ye buli kimwa akyenyigira munamukubira mugamba kati ngeri Bobby Wine ku show yange ya Sabrina azajja tubiranja akayimba kange miranga kamuyita mwaka akanyumirwa era mukwogera naye mundu gwasoka yambuza wakula ne jjajjawo mu Luganda lwe nali mfubutuka kati ajja ku Sabrina's ayimba
Bobi Wine ampita Henry Chogam ojo Peter Miles kanyike yampita Chogam kati ampita Henry Chogam yali bisera bya Chogam ngamba go story chigwe ka Henry Chogam mwana nilikwata yo litompola kati ngabamu abaliulira bampita Chogam ngane Peter Miles yali amulira nga alimpita Peter Chogam Bobi Wine yajja yan surprising akwana isimusubira nga sinakola naye luyimba najja nayimbamu nga simo Sam kubidde muyita basajja mbawuli abulizi bamanyi mu gwanga bayimbi abalika banene najja nayimba enyimba nga 2 nangamba gwe kayana choga mu story ki okitegira so ebbange eryo Suudi agenda mukubira ngolede yajjako ku share na nyimbira bwende yatukalubiriza ngamba kola sketch nga oli mukoleka ya Kamaloni Asha okola naye bala bembere nkola ka sketch ntaneganye ngenda ka sketch ngenda mu Dream Studios ne Pade natukola ka beat ampa ka demo nantula naye mu Mustanga ina Mustanga open roof ngamba twevugevuge mutu kawulira ngamba kalungi kajja kola kati ne Bobi muhandisi mu speed abamaze ofuna ekidakawo afunye bass yafunye ebisembayo byonna natuyingira studio natukuba neganye kati nga naye jje bayita mwe nayo yali yetaaga concert ebiseeri newe mulinda ninabagagga yeraze danganye bambita ndi evoking those emotions ezo omuntu akuchaya twaina kulonda kukuyimba na jukia Bebe Cool oba Bobi Wine nga twagala omuyimbi omunene ne kati engeri gye waliwo embiranye eri ya Suudi ne Bebe namba tetejja kutawaana eyo sala naseneza malon tebazimalayo sikimanyi studio yo tuli mufuna ali msajja wange jamubuze olo Chameleone bachi mu considering ali naye atete yatujjira mu bongo kati Bobi ama yarakuze wali kwa niganya tambio sakayo kakantu niganya bali luyimba lwa manyi nnyo imada nyonyolo no like we evoking emotions z'omuntu storytelling eyero limungo mmola kweganye lokuba ina abakabi bali nabo bichi lwatutula mu fena abasinga mukola te video erugoga waliwo kiwashing band kyekiriwo mu Uganda ekina zi machine zibalaba mu filimu z'aba China kikola awo ne nyonjo no Dennis yali mu nyonjo shooting oluyimbo olwo nalondwa kati abantu bawulira nyimba ezo ne bagamba naye gwe ani yali akweganye balooza nnyo nti buli boyimba oba oyimba ku bibyo naye kati nze ng'omuyimbi nze ne mu mboozi nsobola okujjamu bye tubadde tunyumya ne Shalom nenzijjamu lyrics nenzijjamu omulamwa tinafuna neganye naye nga siri mufumbo sina na mukazi pandika akayimba nga kakwata ku bantu ogenda okukafulumya oti ng'abantu bangi babakyaye so kayimba tetute sina nansonya abana babalese mulabira wonze muntane kwa nga maso gendo gali mu ngalo olaba obwangu bwa Bobi Wine nti kachingia ne chigana baba ina combination haye mwakube Bobi yakola introduction na introduction soko tuwe yewa no nga tukide kizibuye mane kapili kuyoleke abafe bagambe ko bagatwa luyimba lwa gondi batuwe muka sample aske bintu tugende mwaneganye tutandike wademse Bobi Wine nze Bobi Wine ati yakuba atakazira 2020 this a true situation yala man can love kadimane ya the confusion Bobi Wine and Tigani na combination gano sajali akuba introduction ngana yenyine pale mwetabu second ya satwao aneganye kanya kumuyitali nabagagga tamanyi aneganye omukyala wange answaziza aneganye nabanebwe mulinda mala biseera atandiko aneganye bambi tandiko nayatananze ki teberezanga kwa mbuno kunze yekwafira emyaka tubadde mu 5 yanziba maso nengonda edembiri bambi nendimuwa chansaba nga kyendeta akelanga nkoko nadda kiro nze manyali yanonya mane naye Bobi yangamba oyo mukyala wa kusiba kiwani manye bisere byo nti Bobi yali yakuba ekiwani nga kyakwata kati nkola lyrics nengamba nina okuteeka mu refresh obuyiya nti naye Bobi nenga
bakukuya answadde nti naye Bobby yangamba mukyala wa kusiba kiwani kubanga yali yakabayimba ekiwani muyimbi olaba mu lyrics bwe kijja ekiwani nga nakyo eddembe lye nendimuwa kyasaba kyemuwa nga nze bujo nnyimba eddindiri bambi nendimuwa eddindiri eddembe lye bambi nendimuwa bantu we batyo wala nze bujo nnyimba era nga nkaleekaana eddindiri nga nze manyi eddindiri ye ssente eddindiri bambi nendimuwa mwawuliranga nalomansi banange enswadde tuli bangi nze bujo mpulira eddindiri bambi nendimuwa kati ninaawe ne we ŋŋamba nti nakola nti awuli agenze talina nasonyi obwana bwa bulese namulabirawo mu ntandikwa amaaso ge gamuli mu ngalo nenkubuusa otutte mbaki musajja wattu era nompakanya saamanya nange nalibuse ebiseera byange kale binnuma n'omulisa n'omunywesa sina kye simuwa aba n'okola nnyo nakayumba muzimbe ne fiizi n'enjiya kati waliwo yagiyita embizzi embizzi nenji kubanga ye olw'okujagala ennyo nagamba yaliwa amoni oyo nagamba ne fiizi n'enjiya kati yawulira mbizzi ogambye eddadi kati mu luyimba lumu tulinamu abalinga gwe bameka bangi fiizi oli yagiyita mbizzi kati akayima okakutteyo of course kasiirinze erinnya Henry Tigani think to all the doubters for those about doubting for those bakubanga bakubanga kamu nazikira akakokubiri yamaloni asha gabadde mukisa bogera nno abogezi babamusomu yanyanjulako entebe kankuzeyo ko mabega nkomewo olyawo yanyanjulako entebe nga kubyo limba ne Malo National lugambo luyitinyana yayimbe no mu Jamaica Malo National si mu Jamaica mu Trinidad bakona bali mu Caribbean yayimbe no mu Jamaica musina mpita mbono sebo yayimbe no mu Jamaica ezoleyo lyali linje Uganda no manyo kunyanjula moto mbye kisiro next on stage yene sebo yayimbe no mu Jamaica kakati sebo tuyimbire mu Jamaica yayimbe atya etunulire mmesene nga akaira bo suga mukaka mwene nga mulaba ne kakati ne taswana bijjukira nti yabinyanjula achana bira mugambi mziki saati musito mumanyi sijja mwogerako musajja wattu kubanga nyinzo mukutulaata omutima nze gwatankutula oba yono ali mu nsonga za master parts bono yayimbye no mu Jamaica mu Jamaica yayimbye atatiyimbiremu ng'oluyimba nno tebannaluwulira bawulira mu ŋŋambo lujja lubayitamu nti I know so chemade gamba wali nti nomaze okusiringa kati erinnya Henry Tigani as a household name yagala otwale mukaawo ku bivuluwa no bookings after booking fame eyo ekuyisa etyeyo ekuyitamu eyo almost every after a day or 2 days shows zibera gambe simanyi soka nage bakatonda yankola atya sibadde nnyo na maalo nze muntu n'amalala ne bwe mba nyambadde engatto nti mpya sigenda linnya ku mmeeza ng'abasajja abamu nabalabanga ko nga meza zirinya ko nga bayomba ayino girinya kati najikuba ati otunuleyo omugambe togamba bayingizaawo embi nti badde nagira kati nze situuka nyaawo nti nakola n'abasajja abo naye ne sivimba nnyo nti Katonda bwatu bwe yankola ndi mu mwana mwetowaze ndoza abantu kwe kunjagala ennyo nene waffe ku kyalo nti siita na ku bantu mbeera sita nene mbuuza n'abantu naye ate n'osanga ng'oli ayise wammwe gwe n'atakubuuza nga naye olaba nze neetowaza n'embuuza ku bantu so kati enze oyo nakola bingi nnyo nno nja bigamba ntambiize rekodi ze nakola ozimanyi nagenda eyo Bungereza shange soka niranga siraga nnyo maalo nga ne bwe mba ndabye ekintu kye simanyi sinyanga kunyonyi sigenda kugira nnyo maalo muno obufaananyi bwe sipostinga numira mulinga wanga tusenga atwala abayimbi nga 25 tugenda olwo ndi Kyambogo University Wambala n'osigala ku campus nga nemaliriza n'okumaliriza natikirwa 28 atikirwa 28 lwe graduating kati ngenda Bungereza mu procurement nani mu adult and community education
Lyebuzisiza mu muporochiwa limanyi badde balisuya naligamba MD Where'd so ngenda nkuba she Bungereza nkomawo passport nga sibanga nako nayo sengo yagifuna mu speed antwala yogera ne manager America artist wange laye kanze guyasinga n'okumuseera nga Sudi antunda nga America nganze shows ezimu sizikuba nga sibera nnyo mabala yanzija ku mabala tobera common mu bala oboyagala ekyo kulya nja kuwa sagala oberero konyo abantu amucho bali baluza sibera mu Uganda ngeri je nalinga nkoze na Jamaica sitabuka sibera mabala appearance ngikola we yetagisiza nti wewo abantu bwe Mr. Wine okuba era sitabwato bwaba nga amala ago saga kola konyo na esanyu libaawo no sanyu kandi ngenze ko kunyonyo omulundi ogusooka mweje emyaka ejaffe ngenze kunyonyo ngenze bulaya kati nagenda ko mu Abbey Road Ntambi Abbey Road studio ya ba Beatles in London the Beatles nawangula Palm Award 2007 best new artist kati award yange yaliko packaging and no genda e UK recording olimba mu studio bagita Abbey Road yezimu ku studio ezisinga mu United Kingdom Abbey Road eri ejjako n'abalambuzi nga bazze kwekubya bifaananyi beulaga nga ye sponsor atadde mu sente ngende recording bwakubanga bye bansasulirayo ku recording abantu bakomangawo nga bansalira omusango yagenze mu Abbey Road ya recording zeti ngendo tuka mu studio nze ngenze ne lyrics zanga katabo kange mali ngenda sanga producer engineer ankubire ngoma voice ngentuka eri bangamba ha ozene track mbabuze kiki nibangamba package gye basasudde olina kuba na track track nga wazzo wandise track zoze ku voicinga nga sikubira Sudi ampereza track America ya reggae ampanga ne Didi ampereza Uganda nambi voicing eri nebe na voicing sabi nyumira kwasibe nali ngenzo kukola na ina lyrics za enga ngende kuzo luyimba lupya ndi ngende balukube mu bivuge byabwe so natuka ko mu Abbey Road ako eyo nabyo gabe tu documenting abintu ekyo tukacha amanyi nyonti wano Uganda tewali yayimbidde ko mu akule kanza jaji kebera ko Abbey Road studio natukayo biri musamba mu studio yaba Beatles yes wow yeah aho naona tutambula tuingira biri mna gundi olukola dinsimyegwe nalukolao biri musanvu era eruli mu twali ku album yabo ogezi kati gwemanya abogezi wa biri mukaga kati dolwali awo wakati olwampitira mu ddala kankusubiza ebirungi yali nange nsimyegwe mama gwe nasooka yandago buyaye notolabika kuba muyaye kampakase kanjiye nakuwa buli kalungi kampakase kino nfunye kirabo mama yamani ondukola biri musanvu nalo biri musanvu ekintu ekyo kwasaganyiza ddala go bale basubira ajja kukolayo lumu jakuba yo zakayimba kange Ntambi tunabuza kayimba kange tujja kalimaso kakati yawo nalize no musigira kifaananyi fenga abali balaba lino lyali lito nnyo kyali kine emyaka 8 ekyawo kya 12 wane ekifumbo 28 nali mu pifo ne wakuwa mulimu abajja akutawanya mwana tigani wadde muyimbi wange mwe mwatuyisa mu primary miranga ayino omulevu munene ku gwange kati nze nakuyisa ddi mu primary nensirika siina gonna linka yanyiza oli wajjanga mwana tigani watukuba obuyimba nga tuli batutukulidde ku nnyimba zo ngawo nkuze nnyo bakyo nkuze nnyo nga nange nina bakulu bange tukuza tuwulira Bantambi mu firimu bange ba Mad Tiger baani nange be nalaba kati awo buildings a brand nga a contemporary R&B reggae but urban ono oweno nenga ate nyimba zo ate zituuka eri mu bantu ate nenga gwe ng'omuntu ng'olina beno gy'olina wano ky'okuliyetinza ekitaaliwo okusinziira ku bayimbi abaliwo in terms of branding enneeyisaayo music production webityo kakati that was your climax then after I think it was either 2009 or 2010 akayimba akayogeza abantu ebyama born to be a winner twaita Mr. Matama mwe akatuma ebyo ninga bangi kata born to be a winner first of all osisinkana otya Dr. Hildeman yali munywanyi wange kuvadda nankyali wa studio nga munywanyi wange nga abeera nnyo ne Coco Champagne
Coco Champagne bayimba naye n'akayimba Campus Guy. Bali bamutwana nnyo basoma bonna emakerera awo kati ate Coco Champagne jukira mu mbozi yange y'olwaliro nkugambye nti ye yampa platform mu Olevo yandeeta nandaga abaana mu kusomero nti omwana senior twakuba kati Coco Champagne ate ye yajja ne Hildaman ajja ne doctor yali doctor wadala oba doctor ono musawo muntu yenna asobola okuba omusawo nono asobola okuba omusawo ne Dr. Jose Camilo ngamba obusawo medical doctor obusawo buli owe emyoyo Dr. Hildaman musawo ali wa myoyo kutandika kugira busawo bw'abantu obujongolo Dr. Hildaman Siveti musajja muyivu sebo yogola bampaka e Makerere University kati omuntu osobola okuba music doctor omusawo bwesi bwampi tokiyisa mu maaso kyenjogedde onayagala kukibunza nti musawo waali awuliza omuntu ali eyo Hildaman is a music doctor waliwo ababoda abasibye ssente is not a medical doctor music doctor subhana maliki ali kudusa kati gwe wadde alamusana akutekako I would even put my hand akutekako eccupa y'omwoyo Nanze wendi professor emitima mpulidde kipya is a comforter musawo wa myoyo bobera comforter toba musawo oba wawedde musawo we are the comforters ntakawo mukono gwange nga manyi veti kati kubasinda veti musawo wa biso like oba had it somewhere wali ku mbesa ni doctor nga Dr. Jose Camilo oba Dr. Pro oba Dr. Bitoni Nebitoni yakupa ni doctor national baganja ku Bitoni bazimba amayumba ku namba esimu eliawo basanga Kampala na Bingo genda kuzimba nyumba land surveying bakupapanya nyumba bagala interiors kwa ku namba esimu jorabao eri 0758821603 bajja bakolako bulungi nnyo ddala 12 tulaji kazibwe kaposi bavuga concert emitwalo 2 ye Friday ndowoza ejja 5 ne million meza million 2 atenga 2 John Friends of Nalongo ne America ne nga ku nonivi emeza million mo kuyingira bwerere mwagire Nalongo Lewis kubanga muntu waffe munno wakyagamba ku mitwalo 3 ja Uganda mu subscribing ku films esibere njogere mba videos ba Uganda bonna oyagala Junior Jingo MISP Shaukan Livija Uliyo n'abalala bugendeyo bugenzi era okubaisaamuko akatono kuzimu ku films eziriyo zosobola okubeera ng'olaba ku muno watch badde nzitaddeko wano flight mode nga bansombowa naye katuddeyo mu VJ Junior wuuno ka film ke bayita Spider No kaseri gye kali in the grey jeri is God is jeri enemy within sako of course ne films endala oyo Junior Emina yeje ali buterevu mugeni mumulabe Kevin Chris Sweet Danny D n'abalala bayitirivu nnyo bwe yakawuliriza obaka buno busoka munno watch gwe mutimbagano kusobola okubeera ng'osanga films enjogerere mu sente ezo entono bwezityo emitwalo 3 jokka bwegiti ejja Uganda n'obiranga weeyagalira ddala ng'abaana abalala so gendayo oberenga otuwagira abalina amasimu Android genda ku Google Play Store abalina amasimu nga iOS genda ku App Store abalina smart TVs and Android TVs download our application and of course you can find us on our website www.munowatch.com Biva Organic Dagala ajjanjabisa butonde gwalina obulwadde obwenjawulo pressure sukali abaana bato of course bantu bakulu nsonga za mu kisenge buli kalwadde konna ko wali owulidde aba Biva Organic bo bajjanjaba obule kyenjawulo bajjanjabisa ddagala mugendeyo awagulu emasengere mengo obera oli kumpi bango tuka ku BBS oba masengere nga mukimanyi oweta ku side ene yakkono nosanga ekizimbe kiwamvu irivu n'abasembereyo ddala beba naffe aba Job Giant egambe etya ntambi anonyo mulimu nawe ayagala abakozi nawe alina emirimu www.jobgiant.net you are an employer looking for the best candidates post your vacancies with Job Giant and connect with verified qualified professionals ready to drive your business growth across Uganda, East Africa. Call on our number 0749052000. Tutandise no wakati. Najib. Tambia chabuza kayimba kanga akakokusa. Muzudde mu banjo mulungi. Bana muzudde sinabadogera. Abalala tebalina bisanyuzo. Banta makubaba kwabuzi. 2008. Kwanya bani yagala male enyimbe ezo nga zali zitambula. Walulirwa maaso. Bana akava UK kushare sengo je Gambia eri around that time wow. Wali yo muzudde. Ate
Ero yimbira ffe otupika pika. Oluyimba ero lyrics nzifuna wa tuli mu True Vine studio. Edda Noluwandika nga sinaba kusayini nga edda nga nakasayini wa Sudi Bwenti nga ndi mu True Vine nenduwandika twali ne Cutikaye nga tunyumya ku bakazi ebibozi by'abasajja abakazi waliwo yalete kibozibozi abakazi no munayo balaba abo mwewanisa naye abawuwe waka olufulumata bawuwonze nkubulira blood wange statement yanyumira nnyo nti abawuwe waka olufulumata bawuwo kyo mwenajja nti nze muzudde omutuufu era mu verse esembayo nti wammo wange jangu eno omponyeza akakubaganako ngamba beyise kiyaye bakyala baluno bafumba bisanja abawuwe waka olufulumanya butabawuwo ekigambo nakijja mu mboozi ekireza buli mboozi tuba twogera notinga mutwe ekyo abawuwe wakata sadda mukogera bingi nnyo nga ndi naawe bwenkifuna ekyo kwezimbira oluyimba muzudde omwana mujja nga basitabawo Cutikaye naye sitaawo awo yali tannaba nga akyali mu bya hip hop bino Cutikaye yakwako hip hop yali yaba hip hop nga yali abakola gundi project ya gundi Mother Africa yalimu ebyo ebiseera nga alimu ebyo bya hip hop Mother Africa ne All Stars nga simanyi na kumanya nti ye Cutikaye kumumanya nti Cutikaye nga akoze tune kumutegi ne wali nalaba muntu gwe simanyi nga ffenna tuli mu kibozi mwenzi gye ekigambo ekyo kuwandika olwo muzudde kati katono nnyo otugambye ate olinayo oluyimba olwokubiri wakola ne Maloni baluyita World of Scandals lwakuba mpaka Kenya olwo olujja luvannyuma olwo lujja around era that time awo 28 awo ya alubamu ya 26 kati wayitawo era nga mwaka nga gumu biri mu 27 awo ngeri alubamu yabogeze wedde 2007-2008 nenkola naye World of Scandals. Olwo nalwera enkola yali emu kusindika gondizo yali yazze wano kolo lyajja okukola mwakolayo kolo oba yamala najja just for that yamala najja yajja ne tulukola ne tugivoicinga ewakiwuuwa nga otambula naye engoma eriyo eri version waliwo producer bamuyita SIP ali America yagikuba yagikuba na Sudi nagimuwa yajja nayo ntwawandiika ffenna naye netutula waggulu kuno endi ku studio netuwandiika nga yali akutegedde nnyo yali antegera ne ku birthday yange omwaka oguwedde yanyimbidde akayimba ate kati ate wamaanyi nnyo toli musajja anayo omuliro ojja gukeberako ne Capriton ne Tarasrail wamaanyi walita Diamonds and Rings wamaanyi nnyo kati katono nyera manyi tubuka we tukomawo njukira n'abantu n'abahookingidde wali ne tugenda kukomawo ku Mr. Matama yala kukomawo Ken waliwo ku Kaspero enkujjukirako ng'oli Kamoocha Firebase nikibi kyawo era fa nga tukala n'okkaya natugamba nti Bobi Wine yasayininze Tigani kati ali mu Firebase like you were an affiliate to them Bobi Wine natuukayo twakwatagana nnyo naye nga ndi mu Sudi Entertainment naye nga Bobi Wine nga munywanyi wange ng'omuntu so nabeerangayo naye nga ndi under Sudi Entertainment naye nembeererayo ddala kati Firebase era nga famire yange naye famire yange ndala famire yange ddala nno Kyagulanyi akutegedde nga mukoze ne hit aneganya Kyagulanyi akutegera Master Parrot yali yagenda dda Master Parrot saamusangayo Master Parrot batulumaani bonna saabasangayo wa Bobi Wine okula naye oluyimba neganye enkolagana weeyongera okula naye ngoledde enkulaze nti yajjako concert yange nga nkyali yuti ku Sabrina's najja ku Sabrina's. Would you count the moments over the times when performing at Mwamchabula to stage oluyimba olwo neganye oba temala performing nga nnyo nga buli omu abeera nnyo ku roads twalukuba nnyo twaluyimba emirundi mingi kuba nabeerako nabo mu tours okumala weeks nga 3 nga tugendeyo mu byalo nga tetudda Kampala tukubeyo Mateete wa Mbirizi wa tugende Kyotera tuyinza okukwata wiiki namba ne tudda nga waliwo promoter aleeta akalimu nange ne banteekako ne tugenda tugende Sudan nagendako ne European tour tukube Germany tukube Sweden Finland
ebintu bino byattuwa okumala weeks nga 3 mudda bagamba nti waliwo abayimbi abamu mu Uganda bonga bali babigaana era nga diro yo wejja bote bazikwala babangi sijja kumamenya nenga waliwo ensi bwe yatuuka nebafu bagamba ensi mufunza twayita yayo ne Rasta tuli ne Bobby eyo mu byalo eyo Matete eyo tugenda olaba ekipande ky'omukulu yali tayimba mu byalo netutulika netuseka omukulu yali tayimba mu byalo nze wange uwo ntambi tutuuka eyo tuga omukulu sebo naye kati yatandise okubirya akasente nga kakusa akasente alese kusi sio nawe bachotekateka bachogira muka okay bali yalago bakaklarifying kwana kyulira konti ali abatakubanga byalo nga bo town taina gasula mu buloji manye byalo ebyo sebo ngo oyina kwewaayo embeera nga teba nnungi muyizo tuka mu katundu kateye Matete eyo sibogera bwalo bubi nenga Matete standards of living nenga bobamba mugeze kunoonya sente wanga Bobi Wine musajja munoonyi wa sente olonga mu musula ne muntu atakalubiriza ba promoter mbu mutute mu kyalo mbunjagala 5-star hotel fenga tusula neyo ku myalo ne Bobi oyo nenga siwa ino okusula nina asulawo namujokulite babendi ne mwana mu bulute wamulaba bwe yasula ko mu kaloji kali obulamu bwa ghetto experience ajine embeera yonna bwe janga serena eja bwe ba motoka nga tugisulamu wowe twasula ekibogawo nga wali ekiku muganda wange twena twafuluma ye migongo tutakula mitakule ne mama chagula ne tusula mu president wa Uganda wenchaka ne tusula mu motoka abantu b'ekiboga banasonywa naye ekiku kyali ekiboga nga kingonga bumongi ne tufuluma ne tugamba sika kuluwo mu basula mu motoka muri murumu ebikubi bazayeketa wali aliranye kaloja asumuludda akubaragalya ali ku mikolo gy'eggwanga ayimba waliwo ayimba mu kaziga akaddako omukabafuluma ebikubi batakula ate waliwo wali ayimbisa mugate tuganye ne tudda mu motoka kati ezo tuwazi ng'olina kubanga weewaayo nnyo munoonye wa sente kati wano mu kaseera waliwo rivalry y'amaanyi wakati wa Camp Sebiri Firebase ne Gagamero Bebe ne Bobi Wine nga you are affiliate to Firebase twafunanga muko ku nobera coat between the lines zao coat in the fire gwenga gwe badenga gwe jukira personality yo musajja mukakka naye bali nga kuba kulumba balumba kati situation zande kati nganze nina kusigala ku side ya Rasta wange anina kubalo ye Rasta ekijjanga kye kijja ne kubato ojogendeko ku gundi ku battle of the champions zao rugogo Chaddondo twayimba n'akayimba twayimba neganyi jakula waloka kakiripu je kali ku YouTube nga Rasta chanzo okudda okuyimba ne tumuyimba jango oyimbe mambo muziki jango oyimbe kati byonna twashimale musomozo omwana tu musomoza nti kye bayita batebe bonna bibamu boyino okugumira muyimba abamuwagizi kyayagala okulaba those are the moments now okusikasika mukwali 2009-2010 badde nkubuuza ku Dr. Hilderman nga njagala ku introducing oluyimba olwo Born to be a winner Mr. Matama I remember vividly nakwata ka micro abutanga bu micro cards buno twatekanga mu simu nengenda mu town yawo memory card yes nengenda mu town abatawuni abanyimba babijjanga waawo nga oluyimba lwo mulina mixes nyingi smile bit to case smile because shiru nga utaddemu oluki ninga ekintu teruyimbo Born to be a winner Mr. Matama nonge kisinga okunyumiramu musajja mukulu yageja mutwe naye amagezi talina kyabulijjo mu nsi eno mukolagana olw'ebizibu abantu bonna sinzenze nosalawo olw'okululwo ekyatunda oluyimba olwo emboozi gye nateekamu nti teyakwata kunze nzekka naye abantu bonna mu nsi bayita mu kusomoozebwa nga nze kwe nayitamu so kyobalaba nti wakwata bangi ku mitima sinze yali asoose kyekyasinga oddutunda nga buli omu atirisa ayinayo omuntu oyo yali amutuuziza ku misumaali nga yali bakusitamiza ku misumaali nga ssaawa yonna wotende balira otuule gikuyitamu ennyumba
awo nategeera nti tukolanga olutalo n'omuyimbi omuyiiya naddala ng'oli muwandiisi lwatula mu kati n'okola lines ezo zaali nkambwe nga teziri music saba nalwo wakana mu studio yena mu studio ne Dr. Hildaman Mwamchagula nnyo kuba akama kuba yali akamala okuba musajja akalimba yakuba omusajja kaliko otegedde tugenda okulaba n'omusajja Henry Tigani omusajja omukakkamu atuimbira ennyimba z'omukwano ennyimba z'emyoyo ng'ali mu lines andi ne Dr. Hildaman twosa twali mu studio wa Aizo we Rubagao ne Dr. Hildaman ngaze munaya ye munywanyi wange biseera ebyo ngayina okunkalira wali omubuliddeko ku kiwali olita kimanyi bulungi byali biwanvu nnyo ne sudi byasijja kuzza byali mu ne poliisi Jinja Road bantutte banzijeemu engatto Bobi Wine yanzijayo Bobi Wine agenda tuka ku Jinja Road ng'engatto towa viato yakabye dda mu CPR omuyimbi w'eggwanga bakujjamba tinzibye mu motoka naye tumanyi bi statement ebikuteekayo nga balina okuteekayo naye nga olaba ne ku mmotoka era oli muganda affe yagibbako waakiri ttaala naye emmotoka yonna tinzibye mu motoka baali banzibisizza motoka namba byali biwanvu byaggwawo so that was the end era nentuuka ne time ne reconcilinga ne sudi kwanza siri nnyo muntu wa kuwalana mbeera ne sudi mugamu naye mba nakusobya omusonyiwe nayo nange mutima byonna ebyange naawe tugenda ne ku TV ne twogerako eri eggwanga nti tuyalina munne ku buzibu era sudi sootula naye wano ne tunywa n'akacyayi ebyo by'oluyimba we luli lunyumira abantu naye terukyali lulwe katulwa abantu ennugu yange ku mutima yavaawo naye kenyini yansonyiwa kubanga sijja kugamba nti ye yansobyaze nange nsobola okuba naye nti mwatuula ekyo ne tukijjawo ku TV y'eggwanga yali bukedde katongolo omutongole yakyali y'amaanyi awo yatukyaza ne sudi naye nga teyaddamu kumanaging teyaddamu kale ekibuzo bwe kijjira tuli mu kulaba rifts ez'enjawulo wakati w'abamanager n'abayimbi the recent one eri mu kooti ya Shiba ne Jeff Chiu mu situation yammwe who owns right now the masters of the whole catalog gye wakolera mu Sudi Entertainment era nze mwekyo mwakikkaanyaako bulungi nnyo tafunaako mbeera yonna yonna kukusololeza music wokolaki tantawanyanga nako musajja mugagga kati atunulira buno bunyeebwa musajja ayina ekitono oyo gwolaba ayina omukono gwa Sudi nkwagadde naye yansuubiza akakadde kange ajja kkakuwa ajja kkakuwa ate kasi omujjukiza musajja wange oyo talina buzibu nze naye ne kacyayi tutuula ne tunywa ebyatutabula omanyi ensi ate sifa abasoose oba nagamba nti kya bulijjo mu nsi tukolagana olw'obuzibu oli wadde mbosooka n'otambulamu n'omala n'odda n'ogamba n'ekishaloomu kino wadde kyankoze bwe kiti n'ate kirina bye kyankolera ebisinga byesaasooka kulowooza ajja kuddingana naye obukyabuziba buno obulamu bwe buba tutambudde bulungi ntavye enyumira abantu waki kakano nyo ebintu bya reconciliation takwatagana nabyo omusajja wa Iran what are you saying manyale bwe lijiba myaka 8 erirumba kati emyaka gigenda ne one of the other highlights njagala otangazeemuko tuba tuli awo nga muforminze band you Tough B ne Chagayagayo the Roots chiche cyabagasaganya mu acts ezesatu to come out with something like that yali mwami Peter Kisache sinakuyansi Peter Kisache Peter Kisache yajja n'ekirowoozo Kisache Peter Mmanyi muwulira nemba nesajja wa maanyi nnyo yali nanyini wa racers Bukoto wawe mwasookera Kisache yampita mu lockdown n'angamba naye tusobola okukola kintu kino kinyumira abantu era Kisache kyali kirowoozo kyange sijja kyesibako tekyali kyaccaga kyali kya Peter Kisache olonga mubaze
okukuba nyimba nga band babula mu kuyimba nyimba singa tubaze kati mulimu byobo kubuuzo lina nyini kirowoozo waffe yatuleeta on board ng'abayimbi yalowooza nti bwe tunaabeera awamu tujja kukola magala kukola ekyaba Beatles okuba baliko mu Abbey Studios Abbey Road ekyaba Beatles ekirooto kiba muganda wange kiba kyandibadde kisinga waawo naye kino kyalinga kya ababalidde we can make some we can make this project kizovamu ebibala nemutandika okubanga mutandika okuba naye nga kusinga tukubirira ku racers ebikoto yegaali amaka gaffe then tuddamu okutandika okubalaba nga temutandisa okufuluma bukoto ate n'okuyimba ewalala ne Silver Springs embaga naye nga mwenga abasatu mwali bamukwano oba oli yakwasaganya abantu ab'enjawulo nze ne Chaga already nali mumanyi ngeri gyali veteran mu ndongo munywanyi wange yali kwekamo kyeyo nga mumanyi Peter agenda tukwasaganya already nga nze ne Chaga Big Papa buga ono sina buzibu nja kukola naye esawa zina ali luddawo ali Bungereza ali bulungi Big Papa waffe ne Tama lyazzeeko adigida butikisi musajja Tama lyazzeeko yagendedde mu biseera bya bunnyogovu naye kati kasama kaakano kazze ate mukulu Sekidde linyoli Sekidde Robert sikatowe mule Robert Sekidde Tough B era we mulde ye Sekidde Tough B naye gyali yabaddeko mu byobufuzi awo ebitatambula bulungi ebitatambula bulungi understatement tebyatambula bulungi tebyatambula ko ddala wadde wayo ogamba nti tebyatambula bulungi tebyatambula ebyo tebyasimbula tebyatambula bulungi naye nga tebyasimbula omemba nga gwe kasaya mulisaayo ekyenyo mulungi okujja Tafubi yava kapapula n'agwa katya nebateeka ku baloti yavaako n'agwa wansi akafaananyi ke ne kayita atolooza abantu bamulaba eryo ddogo naye awo tujjemu katono then kiki ekibaawula kuba twawulira mwalimu omulugube gwa senti bayawukana bandi yasigalawo eri era ne bandi weri nze njirimu bandi weri njirimu kubanga Chaga taliiwo emirimu gijjanga Chaga ne mugamba baagala ruti jangu tukoleka na kachupa kazi kati bandi ebevuddewo ati bandi yatandika n'abasali byabufuzi kati yasobola kujja kuba naga masuuti nga ayina n'ebiwundu ku mutima Rachel Magora yajjanga Honorable Yudamani yajjanga n'akuba na kati akyakuba ne yali MP yakuba ne mukalulu yakuba baeka basolodde managing ali mu depression anxiety denial nenga bandi werisero kati no je jimu ku mirimu Chaga ejjamu tute Bungereza era mirimu gya bandi eno ayina bye tugiteekera pozi blue band nti ojja kutya nno walimuyimba amaze ebbanga ng'oyimba you have seen it all mu kufiirwa kwa Master Pilot muyimbi twabya ebintu bingi ebyayogeddwa njala kuula nno kibuuzo whose responsibility bwemba wayimbako kati oyimbeko ne Tafubi senga yemutabukako olireba okuyamba Tafubi weba wayimbako naye okuyamba tekuli nti gundi yalina okuyamba kuva mu mutima gwamu ate oli bw'aba takuyambira tomusalira musango okuyamba oli yasalawo nti kakuyambe si kyatteeka nti gundi alina okuyamba gundi oli bw'aba asazeewo okuyamba abayamba gye bali n'abatayamba gye bali era ne tubalaba bulabi so kati simanyi twalabya abantu MC Cuts waliwo n'ekibubuka ekyavuddeyo nekiwalampa misaki kati tulina ba elders mu music industry ono nga tulina bakwata bulungi tulina emmuli mu industry yaffe nga mmuli ezitumulisiza emmuli ez'amaanyi ezigenda okuleeta emiti emirala girabire okwo kati ne bw'obeera gwe ng'ozadde omwana wo n'omubuuza nti obadde oyagala kuyimba ng'ani bw'akugamba nti misaki ne ssente oyanguwa omuwa
kubanga Misach record gyayina ne ekintu kyakoze ekitibwa kyayina kikoleredde kati gwe bwova erimbu ba Misach tayimba naraga musajja watu ne Misach abadde mu buli kizibu ekituuse mu music industry ojja musange wakadongo kamu omusange waba band omusange wabana abalala kyotagenda kulaba ku bantu balala kati gwe kuba otuusewo ku ssaawa 3 notandika obuuza gundi aliwa waliwo abali mu jaamu abajja kati obadde ekyo ekibuuzo Raneke yabadde alina kibuuza leero ng'okuzika kwawedde n'obuuza bagundi muliwa kati kyo kyabuuziza ku ssaawa 3 kumba abasajja bajja kudda bali mu kubo bajja kyakasuulawo akazindalo nga nekiga ekyogerako bayingira bwe bati kulumbe kati kyo kinza bate kyawadde yadde n'olwata n'abasajja ne bakulabikako badde bajja kiga jambulirayo kubanga Misach okutuuka okutabuka bwati abalina abagenda omunyigirako nga ffe nje musajja baba abitiibwa nyaabo sebo tubeetaaga Misach ye mutu gwensobola ogamba nti kati ntambi mpulira nsobezaamu ngende wani nfuna okubuulirirwa Misach lyerinnya erimu erisooka okujja mu bwongo bwange neetaaga okubuulirirwa kangendeke wa papa ekitiibwa kyalina tetweta mu abantu nga n'okumwogerako olina kusooka kwebuuza ku bantu ono ntambi bwe mwogerako bwe nti kinaaba kita nofuna ku magezi bwe gwe togayina Nikadota kyayogedde bubi nnyo nti simanya kati nze ndi wano bapasita bagenda kumbuuza nkola kyeno mu Bamisiri ffe tuli Bamisiri banambuuza mbu bapasita bagati nze nzaali eno banambuuza wadde okola ki mu Bamisiri Yesu yajjirira Bapalesitayini Bamisiri bwe tuba Bamisiri kitegeeza ki mbu okola ki mu Bamisiri Abamisiri bafiiriddwa omulokole tajja edini bagisoma yayogedde bubi nnyo takiddamu kyova banze era nja kunywerera nnyo ku lw'omushana nako kankayiseewo omushana yaliko teyegiragira ebyo sagala gy'ombulire ombulire enjiri nga gy'ombulira mbu simanyi agala genda Bulaaya mujja wakuloga njala omuntu ambulire neetereeze ng'omuntu so si njagala genda Bulaaya simanya singa wakuloga oyagala okoyo obwavu ebyo twabikoowa ebyo okutuuka otuyita n'Abamisiri kali omushana ali mpitadde mu Misiri kyakoze bubi nnyo naddala okulumba Misach Ssemakula kubanga musajja oyo nze personally muwanye ekibamu ku bantu b'empa ekitiibwa tulina okubaagala ennyo kubanga eno endongo bakoze kyamaanyi okubanga efuna ekitiibwa nga tuwunzikeera oli musajja muganda otasagamba mbu tumbalire enzaalo ennaku ne tubyatawusa baba bakuziika dde emyaka aga nga bakuziikula abaana bateeseteese abaana mbalina si bangi nnyo naye Katonda akyasobola okumpa amaanyi nja kwongerako baana bange mbalina bonna mbalina tebali bali nti ate ono ali wa nnyina ono ali wa bali wamu bange mbalina ekyokuzikula kafeero nga gwe omuyimbi wakirabyo bwe kiba nga kikyabadde kitaasa entalo ezibaddewo tewabadde kyakukola kirala kubanga mu bintu bya kafeero bw'owulira nti mulimu oledda abaatunda edda kati watyanga mu baatunda edda temuli wa kafeero ng'eyatunda teyali wa kafeero okitegera naye nga be yatundako ebintu ate be baliwo ate be bananyini okitegera kiruma sikiwagira ku munzikuna naye ate ye yabadde solution kati abaana banditegedde batyanga ne kafeero yennyini obeera oterye magombe nga abaana bewaleka mwabirimu omusanvu kati katugeze nti olinako bana yafunako bana bokka tizinadda result ate bagenda kendeera badde bali bana gen ezakkiriza abaana bana naye wenjogerera kikola abafu teri awagira kuziikula bwe kibanga yeri abadde solution okugjawo enkaayana kubanga muzadde abaana kusaawa zino be bali mu kukaayana kati ate abazzukulu be balituuka nga be bakaayana abazzukulu basobola okubeera liisa okusinga mmwe abazzukulu nga bo ba action mwe temuneekuba kumpi temuneetema akati olwo nga muli muziikula ddi DNA yennyini waali balina muzzaayo bulungi ekyo ne kiggwa bwera muzzaayo era ajja kuwummula bamugyeko obucupa bwaddemu amadagala era ebyo byonna biyinza n'okuba byazze nga yennyini yakyagadde bamuteekayo n'ebintu byonna babijje abantu nga abikooye kituufu Tambi obaka bwa papa obusemba nyire kigane omusajja atwadde emboze badde nyuvu nnyo tweyanza okubanga otukkiriza okujjako eno okuddamu okumufuna ababize eruzira mwana ruzira bo musajja Saalongo ati
ebikola by'obwa Ssaalongo bingi. Muganga onyamukola ko nabiga tuli mu kwesimba onyamuga tokiikirira abantu benna obakali uzire eno. Abantu kindaga kyawa abantu omuntu ojja mu bulungi omaliriza ebyobufuzi bya Uganda obimanyi ne bejiba myaka emeka era bakunoonyako ako ke baku kasina gafirwa mukwano gwange n'abantu mikwano gyange sijja kuddamu giraba abantu okkeranga ewuwo kino kiri ono bamugobe fees oyamba n'otuuka n'olemererwa ate n'ofuuka omubi. So basebo ne banyabo tweyanza nnyo kubanga mbadde mutwegesa amaaso kubanga mutambudde naffe ku basho yatandikidde paka gye komekeredde wano. Pose eno yakasembayo. Do you have any projects empya? And atayagala okuzuwuliriza oba okuzirabako wa wayinza okugenda. Projects empya ninayo lwendi mu kuteekateeka ne Jose Chameleone oyo. Naye nga bw'omanyi nti ali bize mukko. Ensembe muba. Simanyi obemu tenamuuba tesobola muuba kuba kati Jose Chameleone kigenda okumuuba mazima ddala. Ekyokola akiyiseemu ekyokola teri kigenda muuba just ffe tulinze olunaku olwo tujjuze ekisaawe naye nga projekiti yange gyeri naye n'okutandikako yatandiseeko dda buli kimu ekiri kati yabuzeemu. Tongera okubanga tusaba. Amina. Abagala okuwulira music wo otwogeddeko yonna Spotify gyali yonna. Ne ku YouTube gyali butereevu. Yo kulikayo wano nabadde naye wano mubeeka. Abeka band. Abantu nemba kuba katamba. Wali otusse bambi. Bachuzinga omuntu omutufu wa reggae. Amina. Even the choice of songs watuwa. Wali otusse. Katono nenga kayina kumala omazi. Abooluganda mu ndongo tuba tulina okwebererawo naawe otuuka enkya nga tebakwetaaga. Yamaani. So basebo ne banyabo bannange katubasibulire wano nti mubeere bulungi mweraba.